Mukaweefube w'okutaatira n'okuzzaawo obutonde bw'ensi aba Nation Media Group NGM Uganda omuli NTV, Spark TV n'olupapula lwa Daily Monitor batandise kaweefube w'okusimba emiti mu masomero nga bano batandikidde ku ssomero lya Mabombwe Church of Uganda Primary School mu disitulikiti ye Wakiso. Our enemy is climate change and we are going to use our weapon which is a tree to fight climate change. Kino bakikoze n'ekigendererwa ky'okwagazisa abaana okukuuma obutonde bw'ensi. Tetuli wano kulwanyisa mbe kukyukakyuka mu mbeera za budde byokka, ne twagala n'okubasigamu ensigo ey'obugumiikiriza kubanga emiti gino mugenda kuddayo mugirabirire gibawe obuvunaanyizibwa. Mulina okubeerawo nga gikula, mugirabe nga gikula, gitandike okubala ebibala bino ebigenda okutuyamba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. We are standing under mshuwa bagusimba da n'abagusimba ndoza tebaliiwo naye kati mwe mugunyumirwa mutulamu ne mufuna shedi kuleta emiyembe ne mulya kyetugenda okukola ne bino kino bano kye baakoledda. Buli mwana aweereddwa omuti ogw'okusimba ku ssomero saako n'okutwala awaka. Emiti egiweereddwayo gya bibala. Twakulira nga tetugujja mu katale, tetwalondanga nga bulonzi miyembe nga tugenda ku ssomero. Okitegeera ne kati mu Olwaleero okulya ku muyembe mami alina kugugula mu katale. Abamu abalina waka wali fridge balowooza emiyembe giva mu firiji, si bwe guli. Kakati twagala tugisimbe mulabe nti omuti gukula n'ogufukirira n'ogulabirira. Batubuulidde nti enteekateeka eno yakubunyisibwa mu masomero ag'enjawulo okwetooloola eggwanga. We are planning to plant around 500,000 trees by the end of this year. So we are going to be moving to different schools. Abayizi era baweereddwa akatabo k'abayizi akafulumira mu Daily Monitor aka Excel in Piero E okubayambako mu misomo gyabwe. Abasomesa n'abayizi basiimye enteekateeka eno nti yakubayambako okukyusa obulamu bwabwe n'okukuuma obutonde bw'ensi. So greatly happy to get new fruits because our parents cannot afford to pay for us lunch, but with fruits we shall be able to learn well. Because we have been lacking fruits, these ones are warning out because they are old. We needed to plant new ones, and it's going to be great for us and also the children and the community at large. Because as children, each one is taking a tree. I think also from home to school, children will be healthy and also the family members if they keep them well. Basabye aba NMG okubayambako okutuusa eddoboozi lyabwe eri bekikwatako basobole okudduukirira essomero lyabwe. When you look around, we have a challenge of our buildings. They are soon falling down. They have never been renovated. So we are also yearning for people to give us a hand to improve on the buildings, because now the children have become many, they have nowhere to sit, and even the buildings are soon collapsing. We are needed, in short, in everything. So this paper or this Daily Nation will help us so much, at least to display the information to the nation and to the government at large. Teddy Nakaliga, Agafeyo ku Spark TV.